Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially trusted. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Sikyagala kukutira muntu kulisi. Because mwatu wesubi ne mutu kyamukiriza bamulangiride what next. Sagala ze kunze kubibita muntu bamulangiride kati kyekiddako mwatu wesubi. Mejo si kinene. Nkiddamu mwatu wesubi kyekiddako. Oli ajja kubuuza meya mbu naawe utandikirawo nze sisobola. Kye nakugambyeko. Kati olongo osirika. Anti njagala batu wesubi. Kwa mwatu wesubi. Bani. Abantu banaba ku media ababadde bavuma abantu kati olwayo luwira itali mu kkomera nengo olowooza mu kaseera mwabadde wali nga atali mu kkomera badde omubuulire
nze nambula abasibe mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo nasanga madubala kyovula bagwe tugambye kubanga mu makomero inayo seera nasanga madubala ine kyana kyempa respect eki mubonna katika nja mwatula lwaki namwa respect kivuka kisadamani Makeba mali lwaki natwa respect ndire cyali kyogerera nga tuli bweru nga tubagamba jango byogerere ku ground bwe kyatuse ku ground tekyasibyemu kyabikoze era bikibaddemu nga nebuza kati nga singa bakwebuza ne Sadamani akolera n'ofuna bulungi nekyesoko muwa credit ndi ne byabadde yogera ni wana abisi yes azza ku ground era nakola ki kyekimu kati oyonze muwa credit era bwaddayo ebweru ate nga naye mpulya bamuyita state agent anti bibi kitegeeza ayina okwogera ebituufu alina kubeera bwe oyo omuvubuka nzikumbuka ndaba ali real naye nagenza olaba nga ate mu ba state agent abasooka ekisooka kati nze tewali fuutu soja aliddamu kummatiza nga Sadamani Makeba era ne bwalidde ebweru bwali nvuba naŋŋamba muli awo mukola biki mulebedde okuba oyo ndimukkiriza kuba ye ndimugamba watuukawo ku ground n'otuproving nti bisoboka kati nabadde njaga ne bamukuba amaanyi nabo bajje ku ground nabo tulage nga bafaanana nga Sadamani Makeba because abantu batuvuma ne weebuuza ku ground birala muganda wange gw'oli ku mwezi okajja toyina bagenda kukubira musolo wano birala muko nze nyine simu Zubede yankubira ng'erina omwana gweyagala ng'egamba bweti oyo omwana tumwagala mu bubi oba mu bulungi essimu eyo njijjukirako akagambo ke baŋŋamba eyagikubira yagamba omwana mwagala oba nkusange waali mukime mu mirembe oba mutali mu bubi n'ogamba siri mumenyi w'amateeka kamubale era namugamba direct mukama wange nze siri mumenyi w'amateeka kamubaleetere kati wano bakupikaapika baagala iffe tulinamu abaana wano bamanyi anti wano baba tebamanyi woosula lunaku lumu lwokoze kintu lwotegeera nti bamanyi ne woosula bamanyi maama wo waabeera bamanyi kyokka abakupika bali ku mawanga subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi bannawadde ogamba kiwamma oyo nno sister wange wama muli mutya bannange ndina omwami eyabadde alina omukyala mu kalulu njagala mubuuze omanyi kati nze sifunangako omusajja wange ng'agenda mu kalulu yadde okubaayo n'omuntu wange nti ali mu kalulu okugjako mikwano gyange naye kati gwe kyo kiri deep ono deep politics this is deep politics now oli otya wedi naye siri musanyufu kiki olw'embeera eriwo of course naawe okimanyi toli musanyufu naawe lwambeera kwekaza buli omu abadde ebintu byange ebisinga nga siri musanyufu buli omu abadde asuubira ku Uganda empya naye bizze bubi bizze bubi tetulina kyakikola awalo bagaa nti omusiraamu Allah tagera kibi Mungu tagera kibi so tugende ne kino ekizze nze nyina okukkiriza nti abagudde bagudde naye emyaka 5 si mingi nedda bw'okyogedde nzijukidde Fuula we yakikuddiza kubanga wakimugambako nga bamumyekaanomugamba emyaka 5 si mingi naye njagala oyogere ng'otya Allahu mu mutima gwo emyaka 5 si mingi emyaka 5 mingi go ge mazima lwakuba naye ate era obululu si mmere obululu si mmere n'ebyo ebigambo byonna byaki aye tunaakola kikubanga kyazze ate kati oba onookizze emabega kati mukyala wo abadde ajjidde ku kaadi ki Nuupu wa Nuupu kaadi ya Nuupu amannya Nalwoga Kevin abadde yajjidde yabadde Mityana South twabadde kiki ekyagaanye okusookera ddala nja kulowooza nti ekyamazima gavumenti eri mu buyinza ekozesa amaanyi mangi ekyokubiri nti tukkirize tugaane yenna ali ku saidi ya NRM ne bw'aba yetalwanye nnyo at least waliwo time etuuka ekibiina ne kyandika okukola ki okulwanirira nze njagala kubeera wa mazima ekitali ate eno waffe ffe tetwesigamako kiri kimu maanyi g'abantu but tewali ngeri ndala yonna ekuyambako otuuka ekiseera nga gwe financially tuba weak nga tetuyina
otuuka ekiseera n'okala ekitali kuwa NRM okitegeera nti owa NRM waliwo watuuka nze ndabye wano nga balangirira ababaka abalala nga ye ali awo naye nga state yeerwana muntu waabwe akole ki because at the end of the day beetaaga numbers ekitali ku saidi yaffe kyova olaba nti ffe waffe eno ogenda okulyaba olwanamu n'omuntu okusobagana nga bakuvuma gw'olimbega genda tosaana kubeera mu ffe you know but yo NRM tefuddeeyo ku ngeri kyova olaba nti waliwo n'abantu baabwe abaakomyewo nga baali baabasuula luli kugeza nga Judith Nabakooba wano Emityana yakomyewo Amelia Kyambadde yakomyewo nti bakasolo bakomyewo naye ng'olaba ki nti abakuba ku saidi yaffe wano mu nkyukakyuka eno mu opposition ago baba akuvunza dda tolina kyolina kugamba bantu naye yo NRM waayo asigala waayo ne bwoba wasobya balina batuuka ne bakukomyawo ne bakuddiramu ekitali eno waffe so kyenalabye mu kalulu kali state yakwesezza amaanyi mangi nga in fact neyankubye oyo Makumbi era gwe baali bajjayo Dr. Lumu gwe yali yajjayo kati kuno yakomyewo bukomi okitege yakomyewo mu Makumbi 2 yakomyewo mulundi gwakubiri n'atuwangula ekirala kyenalabye mu polling stations twadde tuwangula polling stations ezisinga nga tuwanguza kinakkiriza kino njagala abantu bakikkirize NRM wakyaliyo abagironda you like it or not NRM ebba naye ebba ng'eyongereza ku kigiweereddwa because kankwe ekyokulabirako polling stations wadde ojja ne weesanga nga musinza obululu 5 6 olwo wempangudde 5 6 100 bwe bityo naye ye kyakola wulira akabadi kakukubya afuna polling station yemu gyawuninga kugeza baleese polling station ey'omu Barracks SFC nejja ku ssaawa esemba ddala fomu ng'eraga nti kuliko obululu 4 nze nnyinaku kamu onfuna nga Bobi Wine talinawo eyo polling station ngeri sensitive nnyo kubanga tetwatadde nze nataddeyo agent n'abasigadde ba opponent bange bonna n'abalala kojjeko wa NRM teri yataddeyo ne Bobi Wine teyataddeyo agent eyo mu Barracks kitegeeza bw'aleeta obululu 4 nga gwolinayo kamu bwe bululu 399 bw'aba akoze ki kati asobola okgenda ng'agattirira n'akulaga nga gy'obadde omusinga 5 2 yola amaze okukola kati wafula polling station endala emu kubanga era bankubisa polling stations 2 polling stations 2 zebampanguliddemu endala nayo nejjaga ekulaga erina obululu 5 gw'olinayo 2 era mu Barracks nkulaga kiwafuna polling stations mmeka 2 era kyetulabye ne wane wa Lubongo nti Lubongo yabadde agamba walala ndi fine naye obufu butuse wane Nakasero bw'atategeera Diara forms ezifu butuse wane Nakasero agamba bannange zino polling stations nga ze saazimanyaako nga bagamba olinayo kamu oli alinayo 5 so nkulaga nti naye oba kubanga wano tebagironda NRM mu zero polling stations endala n'afunawo 0 gwe n'okubawo mmeka okitegeera kati ne bandireese ziri polling stations ziri 2 baba tebalinayo bakukwatira naye kireeta obuzibu nti NRM yadde yinza okubanga ebba naye eyongerezeemu ku ekyo kye baba bannayuganda bagiwadde nze nakkirize n'avudde mu kalunga nzikiriza tuve mu by'okwepalawudiya wano ku internet you people NRM bakyagironda nkugambye bino bakyagironda nze nalabye abantu nga kalulu kawedde ng'abavubuka abato badde olowooza nti nga bavuga piki ne bazeebakako bawanika ebigalo ebyaki busimanya baasi oye neŋŋamba Katonda wange nga nze bulijjo bedda mmanyi nti mukalina buli olaba mbuleera tiikinga kye tumanyi buli olaba mbuleera kola ki tiikinga kati byakyuseemu oba laale gye wakola ye va ku byalaale muganda wange buli kimu kyakolebwa buli kimu kyakolebwa bw'obeera mu politics manyi kati bintu bibagamba oyo gyasanga omulala yerere no ffe twabadde wakati nga tuli mu Uganda tetuvuddeemu ffe tuli mu Uganda ate n'akalu tukakoze eki tukabaddemu waliwo ogamba nti wagenze n'olonda nodde waka nedda nze nakabaddemu mpaka kutale ssente Emityana amasimu gavuga akalunga tekakyali kwani ayina wabula amasimu gavuga yogerako noono omulangirizi bamuwa obusimu yogerako noono atuuka n'abugoba n'obugoba nga bususseeko soko yogereko noono amasimu gavuga olonga gwokola ki munnanga ati ffe tuli ku maanyi g'abantu maanyi g'abantu togazanyirangako ffe tuli ku maanyi g'abantu naye kakubulire lwakuba tebaagala kubiwulira bino naye mujja biwulira politics asukkako ku maanyi g'abantu yes deep politics asukkako ku maanyi g'abantu
yensonga lwaki ne mu America balonda naye ojja ne wesanga nga akalulu ka munnansi ate sike kasalawo ennyo. At the end of the day ojja kunzika nga gwolonze naye mbuuza akabinja kali ak'abantu abana abasatu abataano abatalabwako nze tero kayita Mafiorism Group ey'abantu abana abataano abatamanyiddwa tebakwatwako na ngalo zaffe ez'abantu tebalabwako na maaso gaffe g'abantu tosobola kumanya muwendo gwabwe naye be basalawo ani addako ate tekiri mu Uganda wokka wabula mu nsi yonna. Ti at the end tulina we twatuuse ng'oli owuli agamba omukyala atumaze okuleka nga security ye n'abeekoze eki ng'erina kyekyusa nga omukyala atumaze okuleka nga security ekoze eki nga yerina abebikoze eki ebikyusiza and indeed twageza okulaba nga DRFM zivaayo nga zivaayo kati yali ati omukyala wali ate akola eki wasuze enjala weediima gwe ng'oli mugumu nnyo. Nze ndi musajja of course omugumya n'omukamfatinga because muwala muto akyayinza okuddamu n'akola ki ekyo kimugamba nakigamba Flavia wano kati tekawedde wama Flavia wafa omukyere si bulamu akalulu si bulamu sente zonna obadde ozikola bw'obadde ozitwala mu campaign. Yes ate zitaliiko mbalirira era oli bwakugamba nti odde wansi ofune akatabo mbowandiike sente z'otadde mu kalulu oyinza okweteekamu omuguwa ezo sente z'akalulu tebazibalirira era oli bagamba n'abalanaga nti sente zino zentaddemu oyo baaba mulala teziriiko ezo. Ekyokubiri oli ayinza okulaba nagamba meeya gwe sente ozijjawa sente tozikwata lumu naye ogenda obalabalamu leero ofulumiza 2 waliwo owaddeyo 5 waliwo okoze eki ogenda okubalaabalamu muganda wange ng'era okoze eki nga sente zotaddemu mpitirivu 5 6 emiliyoni kati waliwo sente zeziruma Zubeeda sente ziruma ozimanyi zezo zotaddeyo olwaleero okategedde waliwo sente ezisembayo kuba zo ziba za kitole ezo zote ziriiko mu kampeeyi 2 ezo ze ziba za kitole nadde ne polling stations 84 wawanguddeko mmeka Busunju yonna Busunju polling stations zabadde 18 nawanguddeko 15 Namungo polling stations zabadde 20 mu something fact nawangudde polling stations zabadde nga 5 mu something zina wangudde kati obuzibu obwabaddewo bwebo range eyo 2 kokitegedde era olaba 2 3 obwo bwangu omusajja okugatta bw'aba afunye kubanga keyo DRFM fenali twawunze oli okuleetera obululu 5 nga gwinako 2 kitegeeza n'abali wano basooka ne batyamu ne bagana ne bakuvaako ne bakujjako n'amaaso ne morale eyongera okulondoola biri ebirala etuuka n'ekufa ogamba buno naabuyunga ddi kati ate awalala we nalabye ne zino endala ze yabadde akuwangula ate ye nga akukubisa rengi ng'oyinza okunzika biza 10 kati agattagattako awo nagattako n'amaanyi ne influence ya government of course eri mu buyinza ng'akalulu akalina akamazi batukkirize nze kye nalabye ekyokubiri nabadde nkyali awo nga ndowooza manyi kyekyali kigenda omusuula mu depression ey'amaanyi kwe kuba nti ye yekka yakoze eki ekyo nakyo naye bwe byatuuse wali obeera ne banno ng'obalaba nabo bali ku pressure bw'obadde olowooza abaluddeyo bw'obalabako nga twadde tukyali awo nga kana akawala kanabbosa nkalowooza kakamaze byakyuseemu bwe yuyu nga tuli awo abasajja bakalwanga Mityana North eyo baluddeyo mu bisanja 3 naye ng'omulaba naye esimu batuyana bwe zikala zaake bamulangiridde leero bamulangiridde ku ssaawa meka negwe wewunya akalulu kaggwa ddi kati goba okyetendereza ng'olaba zaake n'ekitaawe butebiwaali amasimu agatuyana bwe zikala omanyira nogaati enze munnaye bikoze bitya oba okyali ojjukira amasimu gaba gavuga wona bwe kiri kitya hayi wange kiganye ogenda okuwulya mbu Ludamani kakoze katya nti Kayemba Solo nti nti ate munange ogenda okukola ate deputy president wo ate Kivumbi ti
awo nti Kivumbi ate ekaganye nti Katonda wange ti ate Lutamaguzi nti Miranga nokkiriza nogaa nti kati nze kinaaba kisa kyaki but nze kye najje mu kalulu kano era kye njagala okusensayizinga bannayuganda mbabuulire twekangabirize tukole ki ndowooza enjiri gye tulina okutambuza yeyokugamba nti NRM teteekeddwa kufunawo wadde kalulu wano timulina kukuba kampeyini ezigamba ti ne agent abule naye ng'ekyafuna agent mu kitundu biralamu kugambye wano mu Buganda police station y'omu barracks bakubye akalulu n'okkiriza togendagenda mu kooti bannaye expenses ndala ezo mu kooti oba kuba nti NRM yeemulugunya naye wanuupu ddala wanuupu mbugoba ogenda mu kooti abamuyisizza balina ebigendererwa byabwe kana akalulu njagala tudde mu mazima walabye nti NRM yabadde kalinamu interest y'amaanyi to the extent okuba nti beeteefuteefu okukola kyonna ekyobusiru ekisembayo nti omuntu nga balina kukuyisaawo lwa mpaka gwe ne wandibadde tolina maanyi kyenagambye bwe tubadde tutandika lega nti NRM yatuuse ku level egamba nti gwe eyeesimbyeyo tebikyakukwatako kati bya kibiina gwe eyeesimbye tebikyakola ki tebikyakukwata gwe ne bwandivudde nogaa nti nze nangiridde kagaali ki ekibiina kibadde kifiirawo kati olozzaako ki kukola kantu anti muneeze essaala zammwe zemwali musa mwali mayindo zanagenda naye enteekateeka zo zaabadde zitya oba omukyala abakuwangula baganda bange singa birala future kati ebadde etangadde obadde ogenda kudda mu kantu ate akantu nga kalonamu eki naawe mbaka mbadde natandika mukolera programs kati za wadda balina olaba ate walaba ono washamye mu malende kati obutabo nze mba mbuyina wano nze mba maya ne programu wano tebakuganyiza adde kufukako mu ttooyi za palamenti mukaba bakutta omukono bagukukubula badde bagukombako genda ne bakunkumula naye meeya sente nobadde tukyagitereka meeya ng'awoza kimu ati naye wagambye jjo ti emmotoka yange emmotoka weeri motoka adde batugaye wagisinze nedda bandi nti ate nga kyekyobugagga kyewabadde olina nakyo n'okiwaayo emmotoka yo weeri ebirala byonna bisobola okubeerawo naye nawe obaawo nekewerekereza kati singa ntunulandi maziga meereere singa kati okaaba omukulembeze bamulangiridde oliwo bamulangiridde infact nze nina okuva kati kankubuulire okuva ku makya leero mbadde sinnava bwe mbadde nva ku TV nga nkuma emmotoka ng'era nzira ku leediyo kati ntuusa ekiseera nga waka saagala kuddayo kati era emmotoka yange olwaliro eyasse enjaka gyetaakangamu mbadde nyimirira nengirekako leediyo nembeera omumpulirize jjukire bwe obiwa bikugumya noma toli wekka noma nti wano kikalubyemu akaluka president bakalangidde era ndi mu mmotoka nga mpulira ne bakakubawo nti afunye 71 point something Bobi Wine ali mu 24 which means nti Bobi Wine era akoze bubi nnyo compared ku 2021 bwe kaali ne balaga nti ababaka bafunye era abatono kuba yafuna likuba twali mu 5 mu something Flavia twali mu 5 8 kwa 5 mu nendo zaidi gabata kyabiri ibyamuweddeko atane mu beka kati yo tuli bwasatu ne bakuba wano nze akalulu akasinza okunkanga ennyo bwejjeko n'akange kuba akange ekirala kyembadde ngenda okugamba akange nakategeererawo kwolwo nti togenda yitamu kutale center twaliwo nga tugenze Mityana ne bakatuwaŋŋamulira waawo ng'olabira ddala nga tebannalangira naye ng'oledde otegedde tolina kyakuzza naye kati natidde akalulu ka Muwanga Kivumbi ne nti akalulu ka gundi ka Aisha Kabanda bonna ab'Ebutambala abo then akalulu akalala akankutudde ke ka Lutamaguzi ka Lutamaguzi nze kankutudde n'aka Roy Sembogga akonako kubanga zinewunyiza nadde sisuubira wa NRM kubuuka kuba nadde menye embiranyiri wakati wa Sembogga na Nyanzi nange obweddi awo nabadde sisuubira nti ate wa NRM asobola okupenetratinga n'abayitamu kye nagambye wano nti focuses abasinga twafokasinga nnyo
kuba opposition bannaffe bano sima independent nopo yakuma kadi okomyewo okategedde aba basingira kijje kunze we basinzo tukubiraawo focus kujiteeka ku independent munno ono babo makadi kye wagula kati focus ne era kino njaga kigamba nga ntya Katonda opposition but tutave mu bulamu bw'okulumba bannaffe n'okubavuma focus n'ogizza ku katenjeza kono kye wagula tannaba kubeera kye wagula naye na interest zenga ye linda kukusooka okumuyita kye wagula ebyali mu kyetusinga gwe teebereza ono omukyala Amelia kyambadde yandibadde akyadda yandibadde agamba enyalemu yakola ki essawa yatuuse nga bakomyawo waabwe kyekimu kye kyatuuse ku ono omukyala nabakuuba nga bakomyawo waabwe fo waffe olutagala mu katono nnyo nga mumukuba ne muva ku mulaba omutuufu ne mufokasinga ku mulala kati enyalemu era gubuulira bonna abasinga enyalemu olaba yayise focus yabanga kuba independent njaga kati tuli kwa bedi bwadika okitegeera tuli ku amanyi ne mugateka kwa bedi oyo n'avaawo ate namwe ne muvaawo onzika avuddewo ng'ate namwe mukoze eki ekifo ne mukifiirwa kubanga jagala mukikkirize ebifo gye buva ne boda mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda target esinga ebeera y'abaka ba parliament it is numbers but for us tetufocusinga nnyo to add on numbers meya bakulabako ng'olina wooli nga bavuma tebafudde okutegeera what was the aim of you okubeera wali tebafuddeyo na kumanya bakutandikirawo ffe bwe twabadde wali nga baenyalemu abamanyi tebayiseemu nga bajja batubuuzaako mukibi yazze nanneewanirako n'otwewanirako awo nga amanyi kye yakoze mbonna lwoga kubanga target lumu naye abadde agamba ulira ekyabadde ewaffe ono owaffe yampangudde ye yabadde agamba lumu Makumbi oyo nti Makumbi yatugambye nti lumu ye at least okuwangula wakiro ono wanga akola ki kubanga lumu ye yajjayo Makumbi kati Makumbi yabadde amuyinako ekiruyi kati naye ng'agamba at least kakizanye kifiiriza bw'atakajjayo at least owanupa akakola ki akatwale kati bwe yatuuse wali ku talesenda n'atugamba nalooga omulaba omukutte bulungi omukutte amagulu awo n'omukwata ne mu kiwata awo lwakuba ate nze nkutte mu bulago ne mutugumbula nga bitugamba awo ti ffe twageze omulabe tumukutte ffe tukutte amagulu ye n'akwata obulago ye n'atugumbula n'abalawo kati yo politics aye balaba politics teyetaaga munafu ekyokubiri politics mwena pressure oyinza obutamubeerako wena pressure oyinza obutamubeerako ebigambo by'okozesa olunaku lw'okulonda biba nga babiteeka mu kutiya bigwa simanyi na kutiya olunaku lw'okulonda lubeera lutya muba muli ku kimu abeesimbyewo olunaku lw'okulonda ba agent ojula bagamba buteebaka ba agent kubanga ba agent beebamu ku mmanduso ekujjamu mu kalulu kati ekibeerawo nti ba agent bano lwoba wa appointment letters tomanyi oba mulimu omulabewo kyova olaba ogenda okuwulira abamu bagamba nti ba agent olunaku lw'okugenda okukuuma akalulu bagula ati nti babaguze nti tebaliiwo agent nze nina abantu benatuuseewo kati nakyusirizaawo agent nzija ntya nabadde envuga nga ngenda monitoringa ba agent kati nawe natuuse agent wange nga bavaayo nga bambuuza ensasula ate nga twabyogedde mu meeting neŋŋamba agent ku ssaawa 3 akubuuza ensasula ababa mutu kambi nawulidde ambuuza ensasula nagambidde obe nabadde nawo kuba twali tutambula ne basubstitute nga tukimanyi waliwo already abali manipulated aba batandise okukyusakyusa ng'olina kukyusirizaawo awo agent emmere yokka emujjako okubanga yetalidde kyankya nga waliwo owuwe alidde ekyenkya ekyo muba mubajjewo ba agent mu bitundu omwo mwennyini toyinza kufuna babono osobola obbafuna era nina abamu binagenda nabo mu mmotoka benakola ki mu police stations nakola ki nalowoozanga enkambwe naye ba agent abamu ekyokulya kimujjako n'akyukira ddala wa NRM ali wali alyanga gwe yeyamula jukira babeera batudde beeriraanyi batandika omumujerega leero nammwe mwakuumidde omujega talina wadde nakavaamu wadde
mukoledde malusu anti mukolera Bwakabaka munnaye yasiimye busiimi bannange ogenda otuuka nga byakyuse dda byakyuse dda soba agent babagula olina okuba emmere olwo MP abaawe buno obudde kasita amala okulonda tumanyi abamu bamanyi n'obbajjako amasimu singa aba alina management ng'eri strong naye abamu atuuka ekiseera nga tosobola tolina bw'omuggyako simu pressure abamu bekwata aba NRM bo emirundi egisinga bo babeerawo nga beetala wana abeera protected abeera n'amagye kati Makumbi wange yabadde alina amagye kati gwowo lwaki oba tomuleeta anti jjukira emirundi egisinga tolina security eyinza mukuuma 100% compared kwoli because basobola mukolera ekikyamu awo naye Makumbi yabadde atuuka ne ku polling station n'ajjawo ng'ajjaawo naye ekyanga kyangaawo tulina bw'oyinza mukwatako kati owo olina omuprotectinga because asaawa yonna asobola okukwatibwa n'abuzibwawo asobola okukolebwako ekikyamu kati olina omuteeka awantu nga wali safe kati gwe esimu otandika kuwuliziganya wano kiri kitya kikoze kitya but ensobi gy'otakola mu kalulu kwe kukola decision yonna nga tagimanyiiko emirundi egisinga obutakwekwasa nti obuuma bu kompyuta bufudde soko omukubiri baleeta ekirowoozo tugende mu register ekyo honorable okkiriziganya nakyo because yayina eddembe erigamba nti nedda now withdrawing oba polling station esooka eyimirira mpaka nga mukkaanyiza but the moment singa okola decision gy'atamanyiiko olwo oyinza okubeera omu ku abo abaamuliddemu olukwe singa tebitambula bulungi yadde alina waali naye teri kikolebwa nga takimanyiiko kati endala pressure ebeerawo wano mu budde bw'ekyemisana obasavinze waliwo pressure ya DR forms ezo okuzikuŋŋaanya kubanga ne agent wagitundira mu kaseera ka DR forms muba mufuuse vampire agikusikako busisi n'adduka emisinde ng'omulabako opponent we kitegeeza byanyanzi bibadde mbubazi munyakuddeko nkugambye yenna ayina DR forms emmotoka esobola okusalako n'ezikuggyako kasita emala ozikuggyako bwe gwe tolina bukakafu kituufu waliwo ezeereto commission zeetutte naye oba owadde omulabe we okuddayo eri azikyuse kuba gwe tolina ndala kwolabira obuno bwe bujulizi bw'oba oyina kati omusajja akukaliramu n'agamba ba amasasi leeta empapula ezo kati opponent wo gwe jjukira gundi musajja wo no agent wamuwadde emitwalo emeka 2 kati oli kyava mugamba nkuweeki sojimpa buwi egi ogenda otuuka ku polling station etaano abaana bajala wamusiibiza enjala n'ebiri tannagiraba olumu gye wamugambye mmuwa kati ate obuzibu balina ba agent agenda mu field olumu ng'ebiri agikoze eki olina okugimuwa tebabanja kati gwe teeberezo maze ogimuwa ate ala waliwo amuwemeka 5 kati obukodyo bubeerawo butya ogenda otuuka ku polling station nga bagamba bamuwambye agent bamuwambye awo kati gwe otandika kufokasinga bamuwambye bamukoze ekikumbe ebadde stand eyo kubanga naye alabye kati bagambe ntya eyo essaawa agent n'akutunula mu maaso n'agamba DR forms bagintutteko oyinza omufumita akasona omutta eyo essaawa ya DR forms tewaba muzannyo oyinza omugwa bulago n'omutuga ng'akyannyonnyola amubuuza eriwa kitegeeza kirungi n'ozeekwatira gwe kenyini kyova labye nti ekisinga be bazibeeramu be bazeebereramu bennyini oba omuntu owa ddala naye kyova laba ku ssaawa esemba ku nkuŋŋanya DR forms n'omubaka yeeviirayo anti kyebadde ngamba omubaka ne yeetwalira DR forms naye Nyanzi yazitutala ne bazimusikako anti kyegambye bye yazireese azikola bw'ati mbamaze muddangamu uyu omwana n'ateekayo misinde ate ogenda kuloopa ne bogenda azibya kyani kubanga okudireyingisaamu just 2 hours it is enough to declare ani omuwanguzi essaawa gwe akalulu baabagoosagano just 2 hours nga babuuza DR forms ziriwa nga tewali gwaba kumaze wenzireeta oluvannyuma ne bwozireeta oluvannyuma jjukira akakiiko k'ebyokulonda kikino
the moment kasitama okudikira okulangirira ani awangudde kati ebibasigadde bya kkooti bagamba genda mu kkooti okawulidde akantu kasitama okulangira nti gundi meeya awangudde ne booleeta amazima agafaanana gatya kkooti yeba ekola ki yeba esalawo kati otandika okubeerawo ng'oli mu depression owunze abamu bavuzirika abamu bazirika abamu babawamba omubaka yennyini kyova kyebadde ngabaka abo nabo baleekaana anko kyenagambyeko kiri ekya security anti ffe batudistortinga abakola kiri ekya security kyenagambyeko nti omubaka we olina okuba nga ali protected kati okugeza sekiko bagaye bamukutte essaawa 4 olumusi bamutadde akalulu kalinga akawedde kitegeeza bamaze okujjako okukomandinga kasita agenti we ategeera nti mukama wange bamukutte aluzinga focus kati aba takyalina amuduumira oba owedde kati namugge waffe wamawogola gye banzala ge nategeddeko ku ssaawa 4 yayisiza ekiragiro ba agenti be bonna bawozidwa benge bakomewo ng'ategedde nti abaana be bagenda kubattira bwereere kubanga state babadde ekifo kino nga bakyetaaga abaana nga babasiba nga tewakyali kyakkola namugaggule tinalangirya nagamugjeyo abaana kyekimu ne Ssekikubo kye yakoze ne Ssekikubo yagambye bamaze omukwata nga n'atumya n'aga bannaayo abaana baba nga bamubuuliridde abamuga abaana baba bagaffira bwere nako tugenda kukajjayo n'agamba ku lw'obulungi n'agamba nkitadde bakukwata omubaka wo bamukwata ne bamubuzaawo one yabeera ne control ku finance akotokeerabira kasamala okukwata control ya finance ebeekoze eki baba bagisibye ekyokubiri yebeere emmunye gye mutya mwenna tewaba alondoola kati ekiddirira oli n'akugamba nti kakati bwe bamala omutwala ani agenda bwe bamala okukwata tabeerayo na second in command kati gwe mukyala we yabadde naawe yes anti gwe tuyita second in command ne bwoba oyagala otya kati kankikugamba kati kankigereze ku nze nze siina kyensalawo kyova olaba gaye nange nyina gwenkola ki gwendipotingira buli kimu ekiriwo mwekamba buli nebanga yegwe ali mu kintu mwennyini abeera n'enkizo bano abantu tebasobola kukkiririzamu 100% kyeragambye kuwayiswa mu ffumbiro akalulu ke ne bwe yandibadde ayagala atya akake kabadde kangu kakubba kubanga si yalimu omusajja kkuba oluyinga akubuuza gwe weesimbyewo wanyimirira mu maaso bo oluyina endusu ne ziika akubuuza gwe weesimbyewo mulimu empi akukuba empi n'akubuuza gwe weesimbyewo wano nga sirabo kifaananyi kyo ti gwe weesimbyewo nti nkiikiridde egundi wayiswa lwaki yetaliiwo bamusiba kati ebyogendo binyumya ng'emisambagere gyakulinnye edda tokyalinawo nga bakugamba akataago kakyusa ate weetaaga milioni 2 genda India kati kyekibeerawo so akalulu mubanga bali mu jihadi kugambye akalulu lwe lumu ku lutalo olukyasinza okubeera olw'obulabe kubanga n'abadde mukwano gw'amenka ku ssaawa esemba gw'obadde weesigisiza ekyamakyo nakukalira tugeze bano bakansalazi babadde bakukire atuuka n'amenka naga gwe tonja samira ate jjukira nze mbadde n'experience yame kati guno obadde gwakubiri tinesimbawo ne kubwa meeya nze nyina obbi wange mateete semba buli biri abiri mu gumu bambi kali katya bansingisa 10 kamu towakomyewo nesibiddamu lwaki nze ngaze active politics ono nze okumuddamu era nabizzeemu lwono nekitegeeza muzaako kino omukyala akola emirimu abadde alina emirimu gyalina orphanage biki bambi kati muneewasa tujja naye gwe tebaba nga adde bakukozesa kukola kalulu nga golooza yesuubiri okumuwasa kati badde kyakunyumiza ewange awo wenzikiriza nti omuntu amenka nina obbi wange twali tutula ku ntebe y'emu nga obbi omu ku bembadde neesiga bemanya batasobola kunvaamu polling station kwe namuteeka nga gyenkakasa bamitanga chairman Kateregga we bagambira wabbira abe NRM bikoze bitya nasanga Neriko sirimu erabira n'erinnya lye Neriko nga yamense nzijja ntuuka Neriko mubuuza embeera etiyangamba gwe tonja Samira Neriko yakiŋŋamba direct sirimu erabira omwana oyo nzijja nga bw'ogamba gwe badde weesiga Neriko biri bitya wano yangamba gwe togeza nonja Samira
gwani waji nga Neriko yamense dda lyali livubuka lya Kiwagu Neriko nga yamense dda nawunga netunulya Neriko ne mugamba Neriko akoze atya nga abavubuka bagala kuba kamotoka kenalimu kati mulina kudduka okutaasa bulamu kyegambye omubaka tosobola mukkiriza yabeere ngo sima yeetawula wali bakukuba kati eyo time ya DR forms yesinga okuteeka ku pressure eyo okuziddusa speed zituukire we zirina okubeera mu mikono emituufu bazifune yes awe wabeera pressure n'ezi road blocks zibeera nnyingi bw'osanga gw'oli naye mu kalulu mafia amanya mmotoka ki yes kyobola muzikyusa n'ebifo mwe zitambulira muyinza n'okubanga mwategetinze tono yagenda zitambuza ne mukyusa ku ssaawa esemba emmotoka zikyuka kubanga jjukira okuva mu kyalo okutuuka muzidduse zituuke eri ku ttale senta wali awe wabeera akatogo awo ate nga zezisalawo kyova nti Nyanzi bakulaze nti bazimusiseeko obusisi bukikomye zezisalawo ono gundi simaye waiswa ono gundi mulala omusajja ono Lubongo yakugambye bane DR forms ezimu ze mulina nga zisiziinaako sima zirina gye zifubutuka awo nga bakumaze era omuntu ali akalulu si kuba nti oli wakita nti boyina abantu njagala ntegeeza bannayuganda abantu si kuba nti olidde kalulu nedda it is art bwongo ozanyisiza otya akawompo connection si z'olina era saagala tebakulimbanga nti mbwaba opposition kyogamba gundi teyabadde na connection zimpuuga obeera nazo nekisinzira interest ki gw'ovuganya naye alina interest ki NRM kyenjagala bategere kuno bonoddamu okunkyaza NRM yatuuse ku level y'okuba nga tekyalina nnyo kisa ku muntu sima tubadde tukola ffenna NRM yekyerinanga naye yagala ku bulijjo obadde olya zaffe twagala abaffe bennyini be baba bayitawo tibaba bayitawo basi naffe twagala kubanga waliwo abantu aba opposition naye nga NRM yebakola ki yebafandinga ekibaddewo naye ku luno kituuse ekiseera nga nabo baagala balabe ku luno bayisawo baasi yaabwe awo kubanga omuntu wa wansi ye takimanyi ti omuntu ono akola ne NRM ye tayagala kimanya kati batuuse ekiseera nga kyebaliko ekyo kyokka nga baagala baasi era we balemereddwa we wano wosanga nti kati nuupu eyinawo naye kandidate waabwe ate NRM munafu nnyo kyokka omulala ataaliwo NRM temwagala kati kyekolanyega nti akanga bawulidde wamufadde bagamba nti luuma okukalya okukatulyako NRM wakiri kana kakyala ka nuupu kakola ki nawe badde bibeerawo so ndudde okulaba omumwa tegugenda tutuusa awazibu omumwa gutya maama guno omumwa gwe tuvuga ate munaye tunaakola ki gwe tulyako abaana ba tiktoka kuba kati ffe tuli ba youtuber ne ba tiktoka balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe Luwirayiti bamusiba naye njagala bamusindika eruzira akomawo nga 21 gwe gwe tumanyi alina amaanyi eruzira oyambye otya Luwirayiti okuleka okumutumirako tewali kirala lwaki nze njagala kubeerera wamazima nkiddamu ebyobufuzi tebiwedde tebaatuvuma ne batuliisa buli kimu kyonna nze sigenda kuwolereza muntu avuma nze Luwirayiti ne Saava kati ngenda kugamba abantu babiri ensi beekutte n'entya Diini Saava Lubowa nze nali mmanyi oyo mu Uganda takola ki takwatibwako kubanga waliwo ebintu bye yaleetanga ng'oyinza olowooza takola ki takwatibwako era ab'opposition nga bagamba wa NRM si bwe kyali kati wa NRM ali muki mukomera teri n'ayamba lwaki omusango gwa Diini Saava Lubowa gwalema n'okukwata mu audience kubanga twali tusobola oguvugako omumwa ne gufuna public interest ne guyingiramu naye olwaleero tolina bw'otandika kukimotivatingisa abantu bakiyingiremu lwaki kyabalabe baali bangi nga tamanyi naani amusiba ate n'atakoma ku ekyo n'akola akabonda akake akatalimu bamuliraanyi n'akola obwakabaka obubwe Bazubeera tabeewadde bammeeya tabeewadde bakasuku tabeewadde bashomu tabeewadde n'abeera awo nga onoonya ne w'omutandikira omuyamba tewakola ki tewaliwo the same applies to Luwirayiti nze Luwirayiti alina time weyakwata ava ku bino byabadde akkakkanyi yakuwoleranga live ezize Luwirayiti ng'ayinza okuvuma n'akusensebula bw'ati bino saagala kukulimba nze bantu babiri kati Luwirayiti oyo bakoze ki omulala gwe neebuuza ye nga mmanyi talikwatibwako bamita Senga Acid nze mmanyi talikwatibwako
omwana oli naye mwogezi mulungi mwogezi mulungi lwakuba bannayuganda kye mbaagalako oba waakabi nnyo wano nga tebannakukwata because mukyala kyo talina kwerabira omukyala waliwo hasozeza ekisajja nga tosobola ziyingiramu gwe ng'omukazi eno gavumenti we yatuuse kambabuulire kati byonna tebiwedde yeeriko ekyensinza okukakasa nti kati mu gavumenti etufuga bagita ya mwami Yoweri Kaguta Museveni yali ku buyinza tulina enkola yonna gye tusobola okubanja obuyinza naye nga tetuwemudde bantu tetuvumye bantu ekyokubiri mwe mwerabidde kati nze nalibombu byenjize ojja kuvuma kubanga Zubeda avuma nga Zubeda ali ku payroll yakuvuma ye gwe gumuweesa kati naawe otandika okuvuma nga Zubeda nga ye ali kukuvuma nze Zubeda nagamba wano ku internet nvuma gwensobola sikuvuma nze nyina omukazi wano yanfuukira ekizibu yali mukwano gwe netuka ne twawukana ne batuka okufuna ne bakwata ne baganda bange bakwata abantu omwe abaneetolodde print out z'amasimu bazifunye biki neneekubira enduulu omukazi najja nakumentinga n'agamba ondabye abaanyi gange naye nga weewunye ku myaka gyange ne mukutya abannoonya sibamanyi gwe badde olowooza nti kyaliwo ali mu kwewaana bwewaanyi naye lwaki sisobola kumulumba to be frank with you nkimanya nsobola ekyo nasooka nenkyematiza mu mutima tize ndikaana kambaata nva semba buli siina munene mu gavumenti bino byetwepikawo wano bagenda kukusiba nkulayirira oli munaku ate abantu bennyini adde bakuwaga bo bennyini batandika okugamba wasukka Zubeda abantu tuli banaku naye tufunye following ne tulowoozesa abantu tuli mu famire z'akabi ne twerabira gye twava si gwe ndya nabo ate be bagenda gamba otiisatiisa abantu baagala kupanirira ddembe lyabwe abali ku ground kati bagamba balwanirira eddembe lyabwe ate kati gw'obagaana babuuzizza kati akalulu kawedde what next webabuuzza ddi nkibabuuza ku TikTok zisikyagala kukuttira muntu kulisi because mwatuwa essubi ne mutukyamuukiriza bamulangiridde what next saagala ze kunze kubibiita muntu bamulangidde kati kyekiddako mwatuwa essuubi ekyo si kinene nkiddamu mwatuwa essuubi kyekiddako oli ajja kubuuza meeya mbu naawe utandikiraawo nze sisobola kyenakugambyeko olongoosirika anti njagala batuwa essuubi kuba mwatuwa essuubi baani bano abaku media ababadde bavuma abantu kati olwayo luwira itali mu kkomera naye ng'olowooza mu kaseera mwabadde wali ng'atali mu kkomera badde osomubuulire nze nambula abasibe mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo nasanga Madubala kyova olaba gwe tugambye kubanga mu makomero oyinayo se nasanga Madubala n'amavivi n'agankubira ku ttaka baba awakana n'agankubira ku ttaka ng'ali kigo nangamba meeya neegayirira ku full figure ekigambo ekyo siri kyerabira nembuuza Madubala olabye ensi Madubala n'agamba meeya mboneredde ne munyambe muneegayire ku full figure oyo omukazi si yatuukiridde naye njagala kugamba eggwanga lino nze simusobola manya nsobola Katonda mpaka lwalisalawo naye amaanyi gendo gakola ki because kankubuulire bannayuganda osobola obbajinga waza ennaku 40 naye tosobola bbajinga waza ennaku zonna osobola okubeera owakabi ennyo ennaku 2 wiiki emyaka naye tosobola kubeera wakabi myaka gyonna oba onfuna kakati Madubala namutunuulira nga mubutuufu aŋŋamba meeya akola ki nyamba nabadde nnyo omuntu gwe nabadde naye Madubala ng'amukubira essimu ng'alina giigi gy'ayasaba ajje akole omugagga baana bino bivuma kati kino kiwa mulimu nakwansolinga kitegeeza nti bino byonna tumala obikola naye at the end of the day muganda wange ensulayo ematani abantu batuvuma ne batulaba kusirika ne balowooza tuli basiru eno ensi bw'ogiteekamu amaanyi naddala ffe abali ku ground birala era abantu badde bakitegeera biralamu because nze mutuvuma ne mutuvuma naye ku ground okategedde biralamu nze nyina ekyana kyempa respect eki mu bonna kati nja mwatula lwaki namuwa respect kino kivuka kisadamani Makeba manyi lwaki natuwa respect nti byekyali kyogerera nga tuli bweru nga tubagamba jangu byogerere ku ground bwe kyatuuse ku ground tekyasibyemu kyabikoze era byekibaddemu nga nebuuza kati nga sinaba kwebuuza naye Sadamani akolera nofuna bulungi nekyesooka omuwa credit nti ne byabadde ayogera ne wana yes azze ku ground era nakola ki nakola kyekimu
kati oyo nze muwa credit era bwaddayo ebweru ate nga naye mpulira bamuyita state agent anti bibi kitegeeza alina okwogera ebituufu alina kubeera bweru oyo omuvubuka nga ndaba ali real naye nagenza olaba nga ate muba state agent abasooka ekisooka kati nze tewali fuutu soja aliddamu kummatiza nga Sadamani Makeba era ne bwalidde ebweru bwali nvuba naŋŋamba muli awo mukola biki mulemedde okuba oyo ndimukkiriza kuba ye ndimugamba nti watuukawo ku ground n'otuproving nti bisoboka kati nabadde njagala ne bamu kuba amaanyi nabo bajje ku ground nabo tulage nga bafaanana nga Sadamani Makeba because abantu batuvuma ne weebuuza ku ground birala muganda wange gw'oli ku mwezi okajja toyina bagenda kukubira musolo wano birala muko nze nyine essimu Zubede yankubira ng'erina omwana gweyagala ng'egamba bweti oyo omwana tumwagala mu bubi oba mu bulungi essimu eyo njijjukirako akagambo ke baŋŋamba eyagikubira yagamba omwana mwagala oba nkusange waali mukime mu mirembe oba mutali mu bubi n'ogamba siri mumenyi w'amateeka kamubaleetere era namugamba direct mukama wange nze siri mumenyi w'amateeka kamubaleetere kati wano bakupikaapika baagala iffe tulinamu abaana wano bamanyi anti wano baba tebamanyi woosula lunaku lumu lwokoze kintu lwotegeera nti bamanyi ne woosula bamanyi maama wo waabeera bamanyi kyokka abakupika bali ku mawanga ekyo gurawundi bakwano birala oli waffe mutuleke omusajja tatukutte emyaka emirala emeka kati era oyagala nsigale mu lwenje eri gwe gyonjagaliramu mu myaka emeka baganda bange omusajja wano nina kyengenda obbanyumizaako akalala manyi nze Katonda mpadde chance nyingira mu makomera ago bampa access ninjogerako n'abantu era nze kyova mbadde gamba gwe ku byekkomera nze mbabeeramu naye otunulira Bobi Yanga Kibuyaga lwalitikkula ennyumba baaba bino byenkugamba ndudde omulaba nti mukwano Kibuyaga lwalitikkula ennyumba Bobi Yanga yagala kugendayo mukyalirako ebigambo byali kugamba oli tobigamba abantu wano gwe kijja ku nze Bobi Yanga byali kugamba lwoliva ku politics ne munaaba nze sikolagana nnyo na bannabyabufuzi kyekizibu kati omwana ajja kukaabira amaziga mu maaso ge nga tolina kyamukola ki kyamukolera kati gwe tomanyi anti otuuka onogera mu kkomera nga tegwakulabanga president kyokka nawe tolina kyoli naye ate gwe kubanga yakuleka eno wabweru olinamu kulinnya nnyo ettonotono kati nze kyembeerako mu makomera abo b'ennambula engeri gye bandaba ku tv Shalom teyagamba wano tize bwe namutumira obutumizi ensi yonna mu kkomera kyamuwa emirembe mu kkomera kati bo balowooza nti ate gweobeera wakabi nnyo oli ku level eragira nti we bamute kati gwe Bobi Yanga bwakutunulako bwakola ki Bobi Yanga abo akutunula n'akugamba muganda wange kati oyo yali temulaba nze musabira saagaliza muntu okukomera nange ate naye njagala bagamba ebigambo bino maama alina omwana era nze nsaba bambi yenna yatwala Louis Light because mu kusooka twagamba bebe ate ne baŋŋamba si bebe ate ne baŋŋamba si Zuwena ne baŋŋamba ate Zuwena Kexi kati sibitegeera naye yenna yamutwala nze nsaba amunyumizeeko baaba buli lw'okuliyetinga abalaba abangi those are repercussions of creating abalaba abaki abayitiridde Bekulu for the first time ayina we yansisinkana bwansisinkana bino mbe bagamba bannange ng'oggyeko ebyomumwa guno mumanyi nti ffe tuwujjonkera abantu nga tomulabangako tomusisinkananga nako okuweefula akola analisinsi kati kambabuulire byonna weesugenda nakuweereza akameseji agaye nakulabye kantu kayiseewo kino nkyogerera mu kamera bulaadi bino byonna twesudiya n'olunaku lw'olijjonkera omuntu gw'otamanyi ne mwesinkana nga yakimanyi wamujjonkera lw'oliyagala ettaka likumire bino si kikisa Bebekulu yansisinkanye nayagadde ettaka limmire baba nayagadde ettaka likole ki wamujjonkera mbino byayogera ku byali enskin awo biki
nali Megaton yali ankyaziza oyo omwana naye ansooka nkuba omusajja omuto obusi namulekera bulamu tojjukira twakulaidingamu ne bajenkenizi sikanda ezo olwo nzijonkedde bebekulu kati bajenkenizi banumba bakutwalamu okitegeera kati eyo sikando gye nkujjukiza eyo bebekulu we yansanze baba njogera nga ntya Katonda baganda bange tujonkere betusobola nayagadde ettaka linnire bebekulu yazze bonna ne basituka abavubuka bonna ababadde otwabadde n'abantu ab'obuvunaanyizibwa bagende bamubuuze atambula n'amagye nga siina wentandikira n'abasajja b'amagye nga siina wentandikira kuliriza nakutte essimu bwe nti nenge omutima guŋŋamba avaawo antege andabyo batammanyi tomanyi toba yabitegano bitegeera wabula gwe kyewakola okimanyi kati bebekulu yakye yakoze bw'amala okubabuuza bonna n'abavaamu najja nanumbagana nampa engalo musajja ogamba otya bwatyo experience yemu ku experience gyenyumiza abantu okujjonkera omuntu gw'otamanyi najja nampa engalo nambuuza nanga musajja ogamba otya mubonna ng'abaleseeyo nze nanumba gye n'abadde nga tekyo kiraga nti wamujjonkera n'akulaba namutunulira bwe nti mu face bwati mu face ye ogamba otya musajja n'atambula kati bano abaana ababe ennaku zino batambula nabo batanza ofuuka mikwano gyange badde mbamanyi bamusoga baani kati musoga kyava ŋŋamba olaba oyo lasita kati akulaze nti akumanyi gwe kyolina okukola wali mwali mu kunyumiza ne bali abantu kati oba ogenda omwefasize ebyo biggwe kubanga ayinza obutakubulastingira awo olwo nno lwakigamba bwe nti bwe yayingira mu wetwali mu kikomera mulimu omusajja abadde amujjonkera yamusangawo mu bino ebya Kenzo bali mu sikando zaabwe n'alagira omusirikale wafulume omuvubuka yakankana n'agamba badde nirabidde yakasawo kabi namugamba omusirikale n'amwerekera ne bajjayo akasawo tebaamukoonako omuvubuka n'agenda nga n'ekimulese takikoze n'amugamba fuluma n'afuluma kati nze mufata ngenda namutuukako naye nga muganda yange ompulira owulira towo kyawera kati wali neebuuza omusajja agenda kunziramu atya ngenda ne muwa engalo n'azikwata bwe yazikwata ne mugamba mukama wange bwe ntyo naye nali njagala munneeku okunze nali kiroto kyange kyali kyakwagala kusisinkanako bwe ntyo ye statement yasooka kiroto kyange kyali kyakwagala kukola ki kusisinkanako naŋŋamba nze nakulaba oli mugezigezi naye ekkubo lye wali okutta eryo eryokunoonya teryali ttuufu naŋŋamba kati mmeya kankubuulire ng'amanyi n'erinnya lyange mugakatona mugwamanyi erinnya naŋŋamba mmeya njagala nkubuulire kale kansooke nkubuuze nina ssente ekyo kimu ekyo kimanyi ate nga mateeka azirina nina erinnya ng'ate alina ndi mu gavumenti totakyewakana ate nga ne security emukuuma ogirabako naŋŋamba kale nga kyebakutte si kikapu nga si kikapu kale mbuuza bubuuza wanaani ayinza okuŋŋaana okukukwatako okukuteeka mu bbuutu y'emmotoka kuva aliwo semulabawo ani kale kubanga bwe mmala okukukwata bajja kukwata bu vidiyo nti nkoze eki nti bebe yakutte omuntu naye ebyo biyinza okutandika okukulondola okutuuka okukujjawo nga kirutta emyezi emeka ebiri nga mutuufu ate naŋŋamba gwolowooza bulandi gy'oyagala okusuula oli ebigambo by'omusajja nga byakugamba nagamba gwolowooza nyinza okulisikinga bwe yakajja mu kintu kino emyaka ebiri osule bulandi ey'emyaka 20 mumanyi amannya gano bye tugataddemu mumanyi bye tugataddemu oba mumanyi omusajja naŋŋamba gwe muganda wange mwesuneko abantu batutwalayo binete si bwe tuli kubanze ku status kwendi ndi waddembe okugamba nti kati buli anzijonkedde kamunoonye kati buli anzijonkedde nentandika okuyisaamu eggaali naŋŋamba oyenze bebekulu big size naŋŋamba naye akaluka kagwe nandagira omukyala mutattina wakusimba naŋŋamba mukwano gwe mugamba mumanyi agenda kukuleeta ewaka tunyumyemu bwotyo n'ofuna n'ogenda ku kyemisana nenkiyingira kyemisana kya mamizu okategedde nekiyingi kyankutte dda naye nkulaga ki nti kati nze kyeki amazima ngate nange nga bombuuza kati bebekulu omuwalanira kimumanyi bakiyita batya gunsinze aliwo bitono
nga bw'obuuza omuntu ti Bebe Cool namukola ki yakukola ki bwe singa bakimbuuza nyinza muddamu tewali nze gambye olaba ekyo ekintu kya Bebe Cool gwe kye yakola kati naalina omwana omulala gwe yakikola omwana yalinga okwo ku TikTok nga balaba beewaga ng'atuula bunaku mu kamera ze n'avuma Bebe buli lunaku n'amuvuma lumu Bebe aba ali agenza okuyimba asinkana omwana oyo omanyi kye yamukola yamukwata n'agamba mugjeeko music n'agamba nga bw'obadde ng'onvuma sigenda kukusiba sigenda kukola ki naye nga bw'obadde teekako essimu onvume nga bw'onvuma nga siriiwo ekirungi kati ondabako ye punishment gye yamuwa omwana yakankana njagala obyetunuzeemu kamera oddamu n'amugaa ekirungi kati ondabako onvume tewaava yadde ekigambo mukamwa okategerekeri mu kugamba tewaava yadde ekigambo mukamwa kati mubaluwiraiti n'abalala nze wamma kye saagala muntu aliyoko omwana ali ku TikTok oba ali ku ki abo abantu abalaba abali mu comments abo abawagaabo genda mu maaso yo my hero biki wabagasse kakota abo balaba be babi abasinga temujjukira ono omwana pressure bwe yavuma pressure yajja n'amaanyi nze ntunulira abantu abaddawo ne batuvuma naye ndowooza bwe tusirika batuyita mwekamba bulire ne ka connection akatono ke tuyina nze wenzikiriza ne ng'abasajja ba Bebe Cool ate batusaasirana nnyo gw'obeera digest na muntu ogwo omu gw'ogamba nti ye munene wo naye ng'olabira buli akuvuma yenna oyagala omukubira essimu muzeeyo ono tumukolere ki kati saasira Bebe Cool nga ye buli mu kyonna kirina wallahi kisobola okukusiga bulungi nnyo kuba yambuza akabuuzo naye nga kati bwe nkutwala nange ngenda okujjukira kati meeya n'obwa meeya bwange nga bwe bakutwala ozaako ki nze nekyakyenayize mu bino ebintu meeya abantu omuntu gw'oyisaamu amaaso oba tomumanyi kati nnaku zino lino eggwanga zzibu nnyo ne gwe mubeera naye nga gwe mutuma caayi asobola okuba nga mwenna bulijjo abasinga buli kimu kati ate bakategedde omaze nakategeera nnyo ate sikategedde leero nakategeera nnyo nentegeera ensi eno yebinyambi kati mu Uganda kyenjagala atambuza caayi oyo gw'oli naye gw'omanyiira asobola okuba nga enkyayi agenda okugamba nedda yemerera awo tugenda yiyita wano kati mu Uganda kankubeene essimu mu Uganda yala kutegeeza olina gw'okolera naye n'oyo alina gw'akolera mu Uganda buli omu alina gw'akolera tola nti batuyita ba state agent naye mukwano gwange n'oyo gwe muli mu kigurupu abatudisikasewo tuli ba state agent ayinza oba naye ng'alina gw'alipootingira bwe muwoza ba state agent si ba state agent bwe mulitegeera ba state agent abatuufu lwojja okutegeera infact lwe balitegeera abatuufu lwe balimanya muno Uganda omuntu akusitemako obugambo n'otunula n'ogamba Mukama Katonda n'ogamba kati nze nagamba abantu laba nyinza okubanga siwagera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bati kisobola nze nalayira sirijja mu kamera kuvuma nze sisobola nakwesanga nga nvuma mukulembeze yenna lwaki mba muvuma ekyo tebakulimba because tulina enkola gye n'eddiini yaffe yennyini etulagira okuwa abakulembeze ekitiibwa musobola okwawukana mu ndowooza meeya olaba nze kati nkwebaza engeri ennaku zino gy'otegeeramu ebintu watandise obbirabanga tutula ne tubirengera bwetu kati ayo Bebe Cool kye yakkola nze ogwo omwaka oguwedde njagadde okusiba abantu abawera abasatu kitegeera naye nga bwagambye nti otuuka n'otunya n'ogamba kale kati ono n'omuleka n'ogamba n'omutunuulira nga mutuufu kubanga omusajja Bebe Cool yangamba ekigambo Bebe Cool yangamba bw'ati nangamba nkutunuulira meeya kati meeya n'obwa meeya bw'omusajja wattu nanga kati mbalamu Bebe Cool nzadde abaana kibiki kati ndabira ddala nga nze okukwata ate nina future endala gye ndi mu kuttira bambi ate ak'obuzadde kajja olwo n'otunulira olumu nga na mwana muwala gw'ogenda okukwata agakati n'ogamba ngenda omukwata olumu maama we kati omanye ekituta ku luwirayiti nze kati ekizita ku luwirayiti mwana ono ate ndaba muto kyokka ekyobulabe ne kibeerawo ekirala ekyobulabe ekigendo tusumbuwa nti kwekuba ekiri omwana oyo olaba muganda tatukyamuukiriza natukubisa emiggo gyabwereere wano okitegedde ekintu ekyo nze kati luwira tekimusumbuwa ekirala n'abalabe bwe tabamanyi abamusirisa kati eyo problem nayo y'amaanyi ati abalaba okureetinga bangi tomanyi ojja tuuka ekiseera nga n'abakusiba tobamanyi ekyokubiri n'abadde ayinza okukuyamba manyi kankubuulire omutono aba atya n'agamba ngenda lumbaani nze ndifendinga ekintu kyonna nanyumizaako abantu abamu ne mbagamba okimanyi Madubala okumupositinga ewa Bobi Wine president
Bobi Wine ow'ekibiina kya National Unity Platform okumupostinga yamupostinga omuliro gumaze nga bimaze atuteyo n'ebbanga nga ensi egenze ebijjako nti ekyamusibisa oli kuwemula na birala nti otuuka ekiseera ng'ekibi ky'okoze talina bwayinza kweyanjuliza ngalo zaage nti nkuyambe katuwulira tujja kwesanga ng'olwaleero batono nnyo abalina omupostinga okumubanja naddala ab'obuvunaanyizibwa batono nnyo abayinza okumubanja ge mazima so bannaye katubeerekereze tusooke tulabe ate eggwanga bwe liri okuva we balangiridde kuba tetunnabeerako online. Yes. Naye omwana oyo kale katubirinde. Katubateereyo waakolo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.